tutunulya ku kigambo kino kibayita the misuse of emblems, the misuse of rights, ekintu kye bayita obubonero, emikolo, ekyokulabirako bwe tuba tukola omukolo ogw'okubatiza. Omukolo ogw'okubatiza abalokole bagukola mu ngeri za njawulo. Naye ffe tetugaana balala kubatiza nga bwe balowooza, kubanga wali n'okubatiza nakwo kwa mirundi mingi, naye bannyini kwo bakwogerera. Naye ffe ng'abalokole tubatiza, ekisokera ddala tubatiza, ate twawula okubatiza n'okuwaayo abaana. Ffe tetubatiza baana. Omwana okuva lwazaalibwa okutuuka lwe muli mubatiza, awo abeera ali ku ki? Eddiini erina entiisa egamba nti omwana bw'azaalibwa nga tannaba na kutegeera mubakire. Okola otya? Eddiini emu egamba nti mwogerere mu matu. Mu matu? Omwogerera mu matu. N'omugamba kyali ne kyaliba ng'oyogerera mu matu ge nga tannawulira ddoboozi ddala lyonna, asooka awulira eryo. Nga kiri prophetic nnyo. Kiri prophetic? Nga kirangire mu ngeri eyo. Mu ngeri eyo. Naye tubajjeeyo ate. Mu ngeri eyo. Be baateekamu ebira tubiba n'abuddemu. Bagiteeka ku mutwe, ku eardrum. Ye ddoboozi lyasooka okuwulira. Hard disk kubaliteeka. Naye ekyo ne kibaawo. Kati abalala ne babateeka amazzi mu kyenyi. Nga bebi. Naye omuntu bw'abanga abatizibwa, Bayibuli egamba nti yeenenya ebibi. Babatizibwa nga beenenya ebibi. Ate okwenenya ebibi tekuliiko kugabana. Ate tekuli silent. Ate tekuliiko kugabana. Nti ndi kati ndi ku bibi byatu mwine bye neenenya. Era nze mpulira abantu bangi nnyo mu nsi muno. Tebiriko kugabana. Ebibi tebabigabana. Ebibi bya hate. Ekibi kye bagabana tekiba sin. You don't repent of an iniquity. It gotta be sin. It has to be iniquity kibi kika kirala. Naye ndowooza ebintu bino tutekukuddayo tubisomesa ate amakubo agedda. Tutambula kati gye tulaga. Waliwo ekibi kye bayita ekibi, waliwo n'obwonoonefu obukwata abantu as a culture, as a group of people, ethnos, group of people. Mwetujja ekigambo eky'oluzungu ethnicity. Kakati kyokulabirako ekibi kye bayita ekya Sodom and Gomorrah tekiba kya muntu omu. Ekyo kiba kya gubinja gw'abantu oba nsi. Era Katonda takipanishinga kyekimu nga bw'apanishinga ebibi ebirala. Ebibi tebyenkana. Ebibi byenkanira ddala, byonna bibi. Naye waliwo ekibi ky'obeeramu wekka nga gwe mulimba. No bearing consequences. Nga gwe bearing consequences zaakyo. Ng'era taata talivunaanyizibwa kibi kya mwana, kyenkanira nga n'omwana bw'atalivunaanyizibwa kibi kya kitaawe. Era tayinza kwenenya ku ki. Era toyinza kugamba nawulirayo wano okwenenya okozeba otwenenya ebibi by'abajjajjaffe. Nze ne mbagamba kati tubyogere. Ebibi by'abajjajjaffe tubyogere. Tubyenenya. Kubanga ekibi ekyokulabirako, ekibi eky'obwenzi si kisikire. Tekitulira, tekikwata kuva kw'omugenda ku malala. Omwenzi aba mwenzi nga ye, era bwe bakwata mu Isirayiri gogo bakubanga amayinja. Si nyumbayo najji bwatuza mayinja. No. Obubbi, obunyazi, ekyassa Akani nga bamujje mu nnyumba kuba kyali kibi kye ye. Naye ate olabayo ebibi ebikubisa eggwanga.
kati bwe bagamba nti blessed is a nation whose God is the Lord God, twogera mangu nga tusubira nti abasumba mujja kupiikinga wano mugere musomesa abantu bamwe. Blessed is a nation whose God the Lord God, kitegeeza nti eggwanga lisalirawo ddala neryogera katonda waalyo. Dr. okitegeeza nti idolatry comes at play bwekibeera nti liweereddwa omukisa eggwanga eryo katonda wali katonda wa Isirayiri bwewabawo katonda omulala yenna idolatry kitegeeza nti eggwanga lya ebifaananyi kati okusinza ebifaananyi kikubye eggwanga si kibi kya muntu omu era kiri kyayogera mu byomirembe 7:14 kijjukira nti abantu ne baneewombekanga ne bakola batya ne basaba ne baleka amakubo gaabwe amabi. Amakubo amabi gayogerako liba kkubo bbinga lya ggwanga era gati n'emponya ensi yaabwe awonya ensi okuzikirira kiri kya nsi awonya nsi witchcraft ekubisa eggwanga lyonna kati awo nze wali nga nkyababeerabeera mu nnyo nga bakyampita baali balikoze olukuŋŋaana lunene yali tabamiruka taba amagombolola naye mbagamba no bajjajjaffe obanga muga tubyogere ebibi bwe bibanga byaffe ffenna tubyogere twenenye ekibi naye tugambe ne bekikwatako abakipapekiweetinga nti kino ekintu kijja tukubya mujja tuleetera obuzibu muve ku kino kubanga righteousness exalts a nation, not one person. But sin is a reproach to any people. Any. Kati echo people kiri mu plural. Any ethnic group. Si people singular. Si muntu omu singular. People abantu nga man plural and man singular. Yes. Kakati echo kyebagamba actually kizibu nnyo okulaba righteousness mu muntu omu si kyangu nnyo because in fact olunyi lwa bayibuli bwe luba lwogera ku muntu ali singular lugamba be ye holy as the Father in heaven is holy. Kati holiness is an attribute of a person akikoze, whereas righteousness is a group thing. Era butuukirivu bwe bugulumiza eggwanga. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Yes. Kati waliwo ebibi ebyensi eggwanga nerikola decision nerigamba nti lyo litambula bwe liti neriba nga libuulidde katonda wa bayibuli nti ffe tuli bwe tuti. Ye katonda tafaayo kasita mu kyeyogerako ng'abawa consequences zaakyo. Nti ku Sodoma, Dr. Tuzeewo ku Sodoma Egomaland bwe kiyitira mu kisiyaga Lutte yali mutataasa Sodoma wakiri bamujjamu bujja era yego bajjamu yekka yadde mutukuvu omutukuvu tagabana butukuvu bwe kubufuula butuukirivu tatangirira talina bwafuuka saddaaka y'abalala tatangirira ate yategezaako yabagamba nti mwategedde basajjamu ekintu kino temukola bubi bwenkana ono maaso ga yagezaako n'ebyagamba kambawo abaana bange embeerera abasiyazi tebafa ku mbeerera. Kale webuuza baagala ki? Abasiyazi tebaagala mbeerera kubanga mu nsi gwe wali badde osaamu ekitiibwa omwana omuwala embeerera nokati akaana keekuumye biki mulimu ne ka pride ako ka pride mwekali ako embeerera tebaagala kumanya yezibawo embeerera zino bamuga nti ani akuga nti zetwagala because kakati no neeno mu bulokole eriyo kati abantu abakola ebintu nga babikolera mu kumanya oba mu butamanya mu butatendekebwa mu batateekebwateekebwa n'okuba nti tebamanyi na kukkiriza kwaffe. Kubanga waliwo omusajja bamuyita Ssenyondo oba Ssennyonjo ayogera ebigambo awulikika ng'omulokole. Omanyi waliwo omulembe gwano ogwaddira buli kintu kyonna ekitali kituufu ne bakiwa abalokole. Omulembe gwali wano nga buli kintu kyonna buli ekitali ddiini eri nga bakiwa abalokole. Kakati Ssennyonjo
Senyonja musabize hakyabalemi bulemi ku positioninga bulungi wawanja okuba naye yaganze ndi pastor mbabuulira amazima nga pastor naye bwaggula akamu naye nekibwetere yali pastor oh yeah by the way Senyonja aganze ndi pastor nekibwetere yali pastor twamala kumukwata kati mulindeeko katono yakoze atya yayokeza abantu uwa ekanungo haka tugende tulabe